omanyi General Narweyiso ebintu byayisemu omanyi bwandwaniridde ensendo Uganda omanyi kyebayita General Narweyiso omanyi nti mu East Africa tumwesimisa ng'omukazi asinga lanka ennene njagala kukulabula gwe Dogo Nation nezo embwa zonna eziri mu ggwanga wano ezivuddeyo nga zivuuma General Narweyiso mwenna nja kubaboggoza njagala kubabulira nti mwenna mujja kuboggola ate mujja kusingawo nakuno nga bwe mubadde bino ebyomuzannyo tebikyaliwo enough is enough ngenda kulagira bafuutu soja bange bonna abamanyi Dogo bakayita Dogo Nation yenna gyasula mukasaleko akaleeta weni miliyoni 5 weziriza cash njagala kubabulira nti gwe bw'okakwata n'okaleeta nga kalamu wendi miliyoni 5 za cash njagala kukubulira gwe kibayita ovumya abantu wano ne bakusiriikirira simanyi oba oyina n'abakasupotinga mu gavumenti mbwe gwe singa gwe wakwatibwa dde basibye abavubuka abazze bavuma abantu mu gavumenti gwe lwaki osigalayo njagala kukulabula ne sekulabula yenna nti General Narweyiso mu nnyango bw'oddamu n'omwogerako ekinaakugwako tomumbuuza oyo tetuzannyira wawatawo tetuddamu tetujja kuzannyirawo mukoze yenna katemba ne muvuma gavumenti ne tusirika njagala kukubuulira nti oba Kyagulanyi yakutuma nja kusiimuula bulungi nnyo ensi yonna etegeere nti twakusiimudde muve mmere ebyokuvayo ne mujja nga muzannyira ku gavumenti muvuma abantu okuluutya gwe wekyanga mukola bino tubasiriikiridde gwe gwani awoza gwe Dogo Nation gwoyina kimbwa mpale enywera migo wakakutulanda we yameka Kampala gwe Dogo Nation lwaki temusaasira oba famire zammwe lwaki temufaasira baganda bammwe lwaki temusaasira banyammwe nti enkya bajja kukaaba nga bakaaba olw'obusiru bwammwe obwo bubatawaanya njagala kukubuuza gwovayo tenotandika okumanyiira General Lieutenant General mu East Africa wano tuwali General yenna asinga General Narweyiso lanka gwovayo n'otandika okuboggola ng'osiriwalira ku bantu osiriwalira ku gwembwa gwe Dogo Nation ozitowa ki woyinande we yameke Kampala wano ziwakakutula gwani njagala bakutaagenge njagala kukulabula ne sekulabula yonna nti bw'oba oli mu Uganda wane nja kukukwatako n'omukono gw'ekyuma nja kukukwatako buli mbeera yonna nga bwe yeetaagisa gwe yeeyita Dogo Nation tetujja I shall not repay you okuddawo okujjawo biwulidde ate kisinza okuneewuunyisa mu bintu byonna ye full figure olunaku olw'eggulo ya celebratinze nnyo nga celebratinga olw'abaana ababadde bavuma General Narweyiso ng'agamba nti bo baabakuba obucupa ng'ali ne Catherine Kusaasira bwe bagenda wa General Narweyiso teyabawuliriza mbu yabagamba kimu nti mukoze stunt nga mwagala Museveni abawe ssente so nnaku lweggulo yabadde musanyufu nnyo abaana nga basabula General Narweyiso kakati naye nnaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti ekintu Dogo Nation kyakola si kirungi mbukuddira General Narweyiso n'amufuula embwa naye omanyi kye bayita jjajja Narweyiso omwana n'akwata embwa n'ajambaza olugoye Narweyiso ku lukalu lwa Africa ye General mukazi eyalankingibwa ng'ate bya ddala Narweyiso talina kyalimu kyataakolerera Narweyiso buli kyali yakikolera ebimuvuma bibi biri personal anti ebimuvuma biri personal Narweyiso ojja kumulaba kimafiya ojja kumulaba Narweyiso jjajja agene maaso jjajja Narweyiso kale bwe mulaba omuntu bw'atabuse ngono yayogedde ebijambiya abantu bali mu kyakaali Jennifer bw'akiyite ono bali mu kyakaali ekinuma oyo omwana ayinza batayogera nkona Kyagulanyi tamanyi Kyagulanyi be basekale ya Kyagulanyi ogimalawo abo bolaba omwana ayambala engoye za white n'atungisa uniform n'ayimiriza traffic wandege ya polisi ne muntu nuli omwana oyo akiddamu enkeera n'ebiwukazi byambalaga butusi n'ebigoye ebyeru mbu bya traffic nzo yayimira mu motoka yange n'agiyimiriza nze Jennifer Nsoro yimirira oyo kujjako nga nonyako olutalo ngendeko eruzira wasawo yimize motoka yange naawe nze nakangubi nze mura wabafu nze mura wabakombozi oyo asoyimye motoka yange n'agikuba omukono ataddeko ebipesa byakabuuti ebyabafu akute otuteko simanyi tokotoko anti fear eyo tokotoko ogimanyi gwe eyo tokotoko ogimanyi gye bakwata abaana abo yabaki mu gavumenti yani lwaki tukola ku bata nze njagala babavume bafune ku busungu bwe banafuna obusungu Narweyiso bajja kendeza ddembe liriwo oyo mwana nga bamukwata nga nti firi tokotoko mani street guy
nga mumulekane bana abali ku social media amasimu gawaga because you broadcaster omwana akwata sinaga batemeteme mitwe kate bijambiya ne bamuweza ne senatanga okusonda sente Rufiga simu yangu nonna kyuka atandise nga alumirirwa natuka mu makati n'asabula ate n'asabulira ddala ng'amalayo n'agamba mbo babavumire ddala banakola ki banaddamu ku magezi oba oliawo mbu ne batekinga action nga tuvuddeko era munnange tweyongerayo bingi nnyo byengenda okuba nga nkuwa ate ye basajja mivula avuddeyo naye ng'awanda muliro mbo abaana ba NUP mbu tukisuusiza okuwemula obscene languages publicly. I was so annoyed when I heard someone who said, I speak on behalf of Bobby Wine's spokesperson, Eddie Kenzo, Olinge Gundi Omukazi. Nobody talks about it. When we come out and we say, please, that's not the language we are supposed to use if we are in the struggle. They invade the internet. They attack you with every manner of obscenity. Please, this is the question I raised to you. Is this the struggle you are talking about? So I refuse to worship a king, any other king in this country. I don't ascribe to Bobby Wine's kingdom, where they are planning to install him as the omnipotent, omniscience, the only wise person, the all-knowing God. You talk about him, people want to cut off your head. They talk about Mr. Museveni. But we don't see any reprisals from the president. They are free to criticize the president. Now, who is Bobby Wine, really? Who is he? I have a verse I read in the book of Isaiah where God was saying, please, my people, come, let us reason together. If God tells us to reason together with him, who is this Bobby Wine? And by the way, I wouldn't be having a problem with Bobby Wine. But his people, why do they insult us? Why do they speak lies against us and he keeps quiet? That's where my problem with him is. Bagambye nti waliwo abantu abali mu kwerimbika mu kukola ebikyamu nga beerimbikamu President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti omuntu n'akola ekintu lwakuba ayambadde gawuni ne beret lwakuba ayambadde ovolo ya red ne beret nti naye nga mu butuufu byakola President w'ekibiina tabimanyiko olwoosi tamusisinkananga nako naye n'abanga amusiiga erinnya ebbi n'ekibiina anyway byebagezaako okwegera oli ayogedde ku omulenzi oli akola ng'owa traffic ayambala n'agenda ku luguudo n'akuba abantu omukono ebintu bwe bityo ono ayogedde kwogera ebigambo kwegamba ebitali mu nsa naye nga oyogera nti bino mbyogera on behalf of Robert Kyagulanyi Ssentamu mu butuufu si kirungi nga tuvuddeko eyo munnange Kakwenza Rukira basajja yakiguddeko si yali ebweru bino saagala gendayo nnyo naye kankutwaleyo ko kituufu akakadde tekasobola kumaliriza lumbe lwa taata naye ggwe oleese ki oba ggwe omulimu gwe gwakutulaga ssente zinaamala n'ezitaamale naye ng'akabbo mwe tusondera toyina kw'otaddemu ate ng'obusobozi obuteekamu obulina kubanga nejja ekiro wasuze mu bbaala ng'oli mu kugabula bakazi mwenge kyokka ate ku makya ggwe ataleese ate gwatuwa amateeka n'okutubuulira enkozesa ya ssente z'otasonzeeko ku lumbe lwa taata na mmeka ezinaamala gwatasonze omulimu gwo gwakulinda kitaawo mupya gwe bagenda kukulaga toba na buyinza yadde okuwabula okutono ku lumbe olwo kubanga waliwo enjawulo wakati w'omwavu n'omwejaajami wasuze mu bbaala ekiro wabagulidde abakazi banywedde toyina yadde ke waleese ku lumbe ate yeggwa ayagala okubeera omusaale ku biki ebirina okutambula mu lumbe
Kakwenza oli Bulaaya weegadanga, oli Bulaaya weeyagala, oli Bulaaya okola buli kimu, ate gwa waffe be waleka emabega era abali mu nteekateeka ey'okulaba nga bannaffe bayimbulwa amateeka ku ki kye tulina okukola okubayimbula, gw'okoze eki? Era lwaki amateeka ago togatuwa nga naawe okontributinzeeko? Omugaso gwo mu buli nsonga lwaki gubeera gwa kunoonyanga negativity? Lwaki togezangako okunoonya ekirungi ekiri mu kintu? Kubanga bulijjo ogamba nti bwe tweyuza twawukana bannanga omulaba atulema. Olunaku olwaleero ekitugasse bakita for God and my country essaala, nga n'emmoto yaffe ekulembezebwa ssaala. Gw'ofokasinze ku kintu kimu kyakuggyako nakyemalira, kyokka ng'ate bulijjo otubanja okwegatta. Ekigendererwa kye kituufu kye ki? Ffenna tukimanyi nti essaala tezisobola kuggyako nakyemalira, naye essaala zireese ki? Kubanga lw'okwanya omukazi si lwe mugenda okugenda ewala, naye lw'omukwanye n'akusiibulako obaako ne wootuuse, lwakugudde mu kafuba obaako ne wootuuse, lwakukoza ati obaako ne wootuuse, paka lwe munaatuuka ku nzikiriziganya ate ereeta abaana. Essaawa eno mwe bulijjo abaloma nti lwaki tetwegatta, lwaki tetuli bumu. Today essaala etugasse, ate era sitiiru okyaloma n'otuuka n'okutulangira ng'emitwe gyaffe we mulimu obusa bw'ente bwa dikiteete, kitegeeza gwe okwegatta kwaffe kukuluma. Oyagala tubeerewo nga tetukwatagana n'ekiwayi kya FDC? Bwe nsirika nti ng'asirise nnyo, bwe njogera nti oyogedde bubi, naye nga ye ali eri Bulaaya na mukyala we ogutali musango, akuba ssasi ku nnyama, abamu kwekola ki, era buli kimu akitulengezaako ku bigenda mu maaso mu bulamu bwe. Ffe baali mu kuwa oda, ffe baali mu kuduumira ku butya bwe tulina okugoba nakyemalira. Ye ali mu kwegadanga, ye ali mu kunyumirwa, era ali mu kututegeeza nti essaala tesobola kugoba nakyemalira. Mbolo tugambe Profesa obijjawa oyogedde kyamagezi. Ate munnange ennaku zino Ye Excellence Kyagulanyi ono abasiru bamufuula laboratory mwe bakolera experiment y'entegeera yaabwe. Buli ayagala okumanya oba ategeera ayagala kulinnya ku minzaani gye bayita Kyagulanyi, era na buli ayagala okupima entegeera ye ayagala kulinnya ku minzaani eyo. Kyova olaba bawunzika bataddeyo kannabudde akavuma okulaga nti oba n'okukkaatiriza mbu bo bagezi nnyo, kati oyogedde byamagezi ki? N'amaalu akimanyi nti essaala temala kugoba Museveni, so si tegoba. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo. Essaala temala kugoba Museveni, so si tegoba Museveni. Okukola tekugoba bwavu, oba okukola si kwe kwokka okugoba obwavu. Okukola kwokka tekumala kugoba bwavu, wabula okukola kuwerekerezebwako essaala. N'essaala yokka temala kugoba bwavu, wabula essaala ewerekerezebwako okukola. In that ebintu ebyo bibiri byonna balongo babiyita ready and whistle, bitambula bibiri. Essaawa eno tusoose ne kukuŋŋaanya emitima gyaffe wamu tugitaddeko n'akabaani gikuŋŋaanye, era nga mu ssaala eyo mwe tugenda okuteeseza okujjakaani nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Omukulu alaze nti mugezi nnyo, essaala tegoba nakyemalira. Kakati kambuuze abaagenda mu meeting e Nairobi nga bagendedde ddala ku buyeekera nga na buli omu akimanyi nga bwe mugamba baawunzikirawa? Gwe tugambe nti eno olaba ssaala yokka mu ntegeerayo. Gwe tomanyi nti Kyagulanyi bw'amiitinga ne General Mugisha Muntu, His Excellency Bobi Wine bw'amiitinga ne Maama Winnie Kiza, His Excellency Kyagulanyi bw'amiitinga n'abantu ab'enjawulo mu nkyukakyuka, wasobola okubaawo ebiteesebwako.
gwe tokimanyi nti ku Dduweeka bwe yabanga mwe twateesezanga ku nnyumba y'ebijja eyagala okukuba abatuuze bwe twateesezanga ku maama bwe yeetaaga okuteerayo omupakasi emmanga takyasobola kulima golowooza nti buli ewabeera essaala wabeerawo kusaba busabi kano kanga kusomese ebiseera ebisinga mutera okugamba nti baabo bali mu mabaala baabo bali mu kucakala diirwa ez'amaanyi zikutukira mu mabaala tewaliwo lwojja kuva Uganda ogaye nti ngenze kuyeekerera yasemba okuvayo ng'abisamwasama baamukwata kati leero gwe tubanja kakati buli lwondaba nga nnina we nnyingidde ng'okimanyi nti ndi revolutionalist manya wabaawo kyensobola okukoleramu eyo jita yatambuzanga ebyokulwanyisa jita yatambuzanga information era baamaliyaaki basuula nnyo zi gavumenti kakati gojja mutunuulira olabe gyalaba jita kakati otunuulidde essaala laba essaala tezijjaako Museveni ku ssimu so akukubira Winikiza maama tuteese ku buyeekera sisobola kukubira Jeno Mugisha muntu taata tuteese ku buyeekera naye watyaŋŋamba yise bonna nti bannange mujje tusabire eggwanga mujje tusabire ku Dr. Kiza Besigye kamera we ziva oba wano Kyagulanyi watuula ne Mugisha muntu ne maama Winikiza nga kamera tezisikama loboozi golooza basobola kuteesa ku bimeka ng'ate ensi ekirabi nti basisinkanyirwa ssaala mulekeraawo okwefuula abategeera kaabe mutabani wange Amaalu akimanyi nti essaala yokka temala kugoba nakyemalira kati toyogedde kyamagezi just oyagadde kulaga nsi butya bw'otegeera just oyagadde kulaga nsi nti entegeerayo ate ggwe ya kika kya waggulu naye nga wooyagadde okulagirawo nti otegeera ne mutabani wange Amaalu tasobola kulagirawo nti ategeera kuba wakijjegga nnyo era tolina kyamagezi kyonna ky'oyogedde fenna tukimanyi nti omusana tegujjiisa mmere waliwo atakimanyi laba nno bano omusana tegujjiisa mmere laba nno bano abasiru kati gwe ayagala okifuula discussion bano b'oyagala okikakasa si be baba abasiru wabula ye gwe abeera omusiru okukakasa ekiteetaagisa kunnyonnyolera nti omusana tegufumba mmere gukazankaze fenna tukimanyi nti essaala tezijjaako Museveni naye just si zeezokka ezirina okuggyako Museveni naye zirina okubeera paati mu kuggyako Museveni nga bwe nkugambye okukola ennyo si kwe kuleeta obugagga kwe kwokka naye weetaagamu n'omukisa ogw'enjawulo ogw'Omukama Katonda y'ensonga lwaki empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi akawumbi kalamba tugenda kukola struggle ki omutali mukisa obajja abajjajjaabo obajjawo tewali lugendo lwogenda kutambula mutaliimu mukisa kubanga omukisa ate gukira amaanyi weewaawo n'amaanyi galina okubeera paati kubengera geogenda okukozesa okugrabinga omukisa gwo mutegeera muba tategeera mumanyi muba tamanyi mwogera muba tamanyi kwogera mulowooza muba tamanyi kulowooza era bw'osanga omuntu atalina magezi munnaye asobola okulowooza nti Kakwenza ate alina amagezi era Kakwenza bw'abeera mu kiraasi y'abasiru asobola okulowoozesa nti yasinga amagezi kubanga eno achievement gye tutuuseeko olunaku olwaleero mmwe bakalulu tekajjaako Museveni ali tulina okusooka okugyebaliza lwa nsonga obusibe bwa Besigye waakiri ate buzzeemu otugatte nnyo buzzeemu okutuleetera omukwano era tusobola okubukozesa okununula Uganda so si okwerumba n'okwekkakkanya manye ebiseera ebisinga omuntu bw'afa mukaaba nnyo niwabaawo ebyokwogerako nga mumaze okuziika ate bingi abaali beekyawa ne mwegatta abaali bakola ki ne mugya era ne kulumba oluusi ekiro ng'omufuta nnaziikibwa awo buli omu yayanjizanga ensonga ye Yusufu eyatema omugwa gwa taata we Sonko gw'ente ya taata we Sonko n'eri amalagala abonerezebwa ku olwo Erida eyavuma Ssenga Gundi abonerezebwa ku olwo kakati okufa si kwa kukaabirwamu kokka naye waliwo ebyokutereereza mu kufa
okusiba kwa Dr. Kizza Besigye si erina okuba ensonga wabula waliwo bye tulina okutereeza kikome ku ye twakwataganye twefunye twegasse omujegajja agamba Essara nezina kujjako naki katugende nga twasama kyama kyaffe okujjako gavumenti si kuyimba luyimba bannange okujjako gavumenti si kulanga muzannyo okujjako gavumenti si kuzannya mupiira kyekyokka timaaki bangi balina okugibaako ensonga ng'eyo ebeera ya kyama okujjako nga gwe ekigendererwa kyo kyakutusokoola kumanya kyama kyaffe era yasembayo okugenda ng'asamwasamwa n'ekyama aliwa ensonga y'okujjako gavumenti nga n'omukyala gw'osula naye asobola obutamanya ku muvuzizo wate ojja kgenda weti ndimuyeekera bakwata n'aboovulo nno abazambadde obwambazi naye ate ono ye ayagala tujje ensi tugirage nti tuli bayeekera gwe ekigendererwa kyo kyatuprovokinga kuggisaayo kyama kyaffe ndi ddala kituufu tuli bayeekera oba obuyeekera babulangiriranga kivvulu ab'emiti ebiri ab'ekyotera nawenna yovula lutaaya agabudde ajja ne mukyala we Irene Namubiru nedda okujjako gavumenti si kulaga bifaananyi bya Valentine si kulaga bifaananyi nga Stella Nyanzi akukwata ku kugulu okwokusatu bisukkako awo si bya pomini si bya kwererejja wabula zibeera nsonga za kyamanyi era nga musobola okukuŋŋaanira mu ssaala naye nga kyemugenda okukola kisukkako ku ssaala naye kyannaku nnyo nti obaffe twateekebwa okubafiira kubanga odduse gw'oli mu kunyumirwa ffe bayeekolya kale bwe twadduka twasigala tukyaweereza waakiri ebya Uganda ne bitukwatako naye gwe buli eddoboozi lyo lwerifuluma Kyagulanyi bannange Kyagulanyi mukwegatta temukwagala ommanjizza okubanja mmanjizza essaala ngireese era tulaze nti tulinawo enteekateeka ezinunula munnaffe mu mbeera yonna ne tutuuka n'okuwa gavumenti obudde erowooze ku nsonga yaffe ng'ensonga tezinnagenda wala ate ffe bw'oliko bw'ovuma obusiru gwali mu kwegadanga omukulu ali mu kuniyobeka sina ensonga si zaakwagala bakazi balina ssente kubabba manyi omukazi alina ssente yakkaka mpositingaako nteekaayo nkola oti enteekateeka zaffe tezijja kufuluma bulambalamba nga bw'ozaagala kyale zijja kubeera mu kodizi ekyo kyolabanga essaala yeekolera itongwa asobola okukiyita miitingi era y'ensonga lwaki yakitidde n'ayiwa mangu amagye n'ayiwa mangu poliisi kaakati gwe maŋa alinganga eŋŋamiya ate ayawula eyakula omulambaalo bannaye ensaasidde abagenda ositula akalamboko n'abagenda okusima entaana gwe weetaaga kutemamu ebya era saba nnyo bakuziike mu Uganda baleme kukuziika eyo ne bakuziika eyo bagenda kukutemamu ebya essaala tezijjako nakyemalira ani atakimanyi kyakwogerera n'amaalu akimanyi tayinza nakifuula discussion but kiki tuyinza okukozesa essaala okujjako nakyemalira ebiseera ebisinga nabagamba buli lwogenda okukola ng'onoonya ssente tozifunira togaggawala kuba oba tomanyi nsonga lwaki ogenza okukola nekiki kyennyinza okukozesa omulimu okwekulaakulanya ne batwe bagaggawala bwe batyo bwe bagaggawala kituufu essaala tejja kujjako Museveni nga bw'ogambye naye ne pomini okusamwasamwa kwe kusinga okulemesa
ekintu okugenda mu maaso kyova olaba Museveni yayanguyirwa okuggyako Obote mu biseera nga information tennayiga kutoloka nnyo kakati mweno era omuli information mwetolokere nnyo olina okubeera omwegendereza beera mukkakkamu nga kanso Nalukoola ensonga zikwate mpola nga Nalukoola bw'ayogera ensonga era si buli muntu gw'olaba nti ayogera alembeggerera nti obeera omusinga sipiidi mu kulowooza oluusi omuntu oyo alowooza nnyo okusinga bw'ayogera dhani okwogera ennyo okusinga bw'olowooza eyayogera ennyo okusinga bw'alowooza ng'era buli waabeera ayogera ku kintu kimu mmundu tugenda kuggyako gavumenti akalulu tekajjaako Museveni olwaleero ali munda ate akaabira ffe be yagamba nti tuli mu bya kiseera by'okugenda mu kalulu kitegeeza ne wingi eno ey'eddembe obeera ogyetaaga kubanga ye ambuleera egenda okukukweka singa gibeera giwonye kankuwa ekyokulabirako ky'Abasiraamu Abasiraamu we bakwatibwa battibwa abamu bakomawo balema abamu babatta n'amaka naye omanyi lwaki guli gutyo kubanga tebalina ambuleera eririgo mwe beekweka ey'ebyobufuzi never undermine or underestimate the power of politician kubanga naawe yeeyita revolutionalist lwe bali kukwata ambuleera egenda okukukweka oba gy'ogenda okusaba ekubanjiza omuntu wo egenda kubeera political so si ADF so no singa buyeekera bwe bwali bujjako gavumenti bwe bokka nga munnabyabufuzi tomwetaaga mu kiseera kino mwali badde mwogera ne bayeekera bannammwe aba ADF ne babaggyirawo gavumenti y'omumpembe so si ffe ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu kuweeweeta obuweeweesi Museveni nga tekisobola mujja kumulabya omugaso gwakyo so tolowooza nti gwe wa mugaso ennyo na buli woobeera okulinnyiriranga banno emuli mu revolution era kino tekijjaako Museveni kasita kyawonya obulamu bwo kyogeera tekiina mugaso lwaki si ADF ye yakuddusa mu ggwanga yalina amaanyi agakuddusa eno gye balimba ensi eya kkoni yalina amaanyi agakuddusa era ambuleera ey'ebyobufuzi ye yakubanja ye yakununula ate ye yakuddusa mu ggwanga giwe ekitiibwa kakwenza muwe ekitiibwa abalwanyi abayolwana nga tebayogedde nnyo oba abatalwana mu ngeri gwe gy'olowooza gye balina okulwanamu oluusi eyo ambuleera esigalawo ng'eririgo osobole okwekwekamu otherwise Abasiraamu abatalina ambuleera eririgo mwe beekweka mulaba gye bakoma mulaba omulabe gy'abavuga abatwala so bwana Kakwenza okujjako nga gwe ekigendererwa kyo kirala ng'embeera y'Abesigye olina okumakinga sure nti etwawula no matter what naye nze ndaba oyiisa endusu toyogedde ate n'ekirala si ggwa mpa amateeka ku nnyamba mugenyi wakatalonda kifi ky'anaalya okitegedde mukwano teweeronda nnyo omugenyi ewaka tanoonya kifi ky'anaalya ate ali mu kkomera tafaayo mu kkala ya peeni gy'owandiisizza bbaluwa egenda mu bantu bazironga az'omaze okukola ki totweronda nnyo mutweronze nnyo n'ekirala bwe ziba essaala tezigoba nnakyemalira nga ffeene waffe mu Buganda tutegese essaala erukungiri mutegeke okwekalakaasa naffe tulabire ku mmwe tugenda beegattako tula ne Dr. Kizza Besigye era mulekeraawo okulowooza nti ffe tugenda kubeera nga used always nnyini mufu yalina osinga okukaabira omwana we era singa balinda bangankaabira ku mufu wa munnange ennyo baligamba ono yalibanga yasse omufu gwe ate lwaki akaabye okusinga bannannyini mufu mulekeraawo okufuula Abaganda abakatinka era abakajjanja nti bagenda kukaabanga n'ebitabakwatako eva oba ettaka lya Buganda ligenda kukaabanga n'ebitalikwatako oluusi tandika gwe sooka Kakwenza kakati wali badde okunga abaana beeka mu lulimi lwo
nti omunyabuzaale yalugaruka balere twekarakashi banyezi bangi oshekeera naye mutagetinga ewantu wamu kyova olaba ennaku zino obufumbo bwammwe tebuwangaala baana mmwe obufumbo mubuteeka mu bifo ebitali bituufu embaga zammwe simanya siratoni simanya wa mulina emizimu egyabakuza ewammwe mu kika era egirina omukisa gwammwe embaga twaziteekanga waffe tetwawayiriranga mu mawoteeri bano abawayirira mu mawoteeri tebafumba abawayirira mu gardens tebafumba mbu simanya reception mu gardens embaga tuziteeka waffe Jeffrey Lutaaya big up on yourself kojja kakati kikyentegeeza ebiseera ebisinga ekintu kyonna okubeera successful kirina okubaako n'obusinziiriro bwa waka kakwenza tukunga abantu ba saidi eri nabo era mu lulimi lwe bawulira obulungi lwe tumanyi bannange tutandike eno batuweereza ebbaluwa ntutandise naffe tukole ki tebijja tutandikiranga eno buli lunaku bijja tandikiranga eyo buli lunaku kakwenza ali mu kwegaddanga sasi ku nnyama eswitaati oba alidde kaki sitaati ntakulaako mu mugongo bannange mu kiwalaata mulimu obuntu bannange ate oluba omanyi kakwenza oluba lwe nalwo lugendo lulamba kilomita ziizo omukazi ageyoddugira alumaleyo ngaeyagenza empigi ng'ova busega oba otuuse kilomita eziri kuli kadi ye alimu ebyo mwana naye ate ffe atutaddeko embeera mukole muti aye kakutte n'essimu ng'alina mukyala waani obese wabula ali mu kuvuma abaliwo era abakola buli ekisoboka okulaba nga Dr. Kizza Besigye addizibwa eddembe lye tojja tubuulira butya bwe tulina kukuyamba era naki kye tulina kukola ate teweerabira olunaku lwe bakkuba mwali ne muhoozi mu bbaala era enkuba gye baakukuba yattamiiro lyennyini mwaba FDC kyekibagatta ne bana abantu tuuke n'okugunywera awamu babbulaadi mwe kyekibagatta ne bana abantu mutuuke ne ku mbeera eba nti mulina okugunywera awamu mbeewuunya kyova olaba oluusi buli wendaba omuntu ng'ayagala okuteekawo oluwonko olunene wakati waffe ne Dr. Kizza Besigye soka n'ennondola yaani kino ekyokutwawula si kyekikulu naye ekigendererwa ki era ekigendererwa kyalukiddwa kuvaawa otherwise nga bwe kiri nti essala tezigoba nnakyema tusuubire nti obwereere bwo bitundu bye ebyekyamu obusajja bubunaamugobe nti kyekyokulwanyisa naawe kyolina si kyosurvivingira ku bulaayo okwo leeta obusajja bwo bukube wali bw'oba okakasa busobola kugoba nnakyemalira nga bw'amaanyi okusinga essaala tobuleese then shut up mulekerawo tulaga ennyo obukyayi bannange ffe tulina naffe abantu baffe tetuggwesangawo bwe tukuba amaaso tulaba abantu baffe bwe tuba tubeesibako lwakuba tubaagala si lwakuba muli bakitalo nnyo kuba tusobola okubeerawo we mutali naye mugenda kutujja kubanga kati ene waffe tuli ku Free Dr. Kizza Besigye erukungiri oba Western Uganda tebakimanyi nti Buganda naffe tulinayo abasibe tebakimanyi nti Busoga tulinayo abasibe oba bo bali mu nsi yaabwe ng'ekibakwatako ne babanga ababiito ne bakema nga ffe ebitugwako bo tebabyetaga kubimanyi omumanja immediate release ya Dr. Kizza Besigye nga tulinayo n'abaana abalala kati ne saidi tukole ekintu kyekimu revolution eno ebeere buli wamu era tuyambaganenga tukwatirenga wamu eno guest ez'olunaku olwaleero ey'okwegatta okusabira eggwanga n'okusabira abasibe nga Dr. Kizza Besigye kaalibadde kabaani akagassa ensu zaffe okutandika okutambulira awamu era oli aleese fiisa ezize
ayagala kubyonoonamu kubanga ye ekigendererwa tayagala kutulaba wamu gwate owefudisi ebbaala mwe yali ekiro ne muwooza alyoka amukalakata emigga egiringa obwoya bw'eŋŋoma kyekyali kibagatta nze ttongo amma abaffe tuli ku NCK TV webale kubanga ogyekuumiddeko webale kutambula naffe bannange gigenda gitya gitambula gitya tebwerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu nkomawo nabyo tovaawo